Zondaba ndi musajja mukozi nnyo, nkola kiro na misana. Kati obudde obw'okwemoolamoola n'okwonoona sibulina. Nze atali mulema wadde olugalo nti entunuka yalulumani lweweta nga njagala gwe atambulira ku magulu ana. Wakabeera n'abasajja bano. Abasajja bamuweereki? Ntegeeza nti wakeegatta n'abasajja bameka. N'osula nagwo ne gukeera ku makya ne gwambala empale yaagwo ne gusiba zipu ne gugenda nga tukuwadde wadde olwataano. Onitegereza bulungi? Nkulabye bulungi ssebo era nkusiimye obeera omwami wange. Kyoyasamye kimala. Sanga omusajja ku mudaala gw'ennyaanya ng'aguliddeko ebyeya ng'ono nalina ekikapu n'akiteeka mu nkwawa nakkirira. Akiridde ku mudaala gwa byennyanja wansi mu katale. Kati olaba otya bw'obeera eyo ng'abantu bagamba mutabazi yawasa omukazi omugu w'ensingo. Ddala olaba ekyo kinakuwesa ekitiibwa. Obugagga obutali mu mukwano nabwo tebunyuma. Kyewuunyisa kubanga nze yanvuma amagezi amatono nina mangi. Nze omusajja omwavu andabikira nga zike mu zzu. Awo olikagezi bannange olw'otulo lwakusongola olwo bannange lujjudde amagezi. N'ensingo ezikulumba ziwulira obujja zeebuze nti omusajja naba kyono ayinza okwagala omukazi omulwadde w'ensimbu bw'ati. Nnyabo ng'oli mukyala muzadde oyinza otya okuddira abaana ba munno n'obafuula abakozi n'obatuma n'amanya g'abakozi? Agamanya mabi. Amanya gembawadde mabi. Wegaba malungi bayaya beddira ki? Bayaya beddira ssanyu akabbiro tebabeera na mirembe waka. Kati wulira ddala ffe abadde balina emirembe waka n'ogaa nti tugenda kuddamu kubeera najjo. Nnyabo kirabika oyagadde bwagazi kundaga nti n'oli musiru. Totegeera. Kati nnyabo kambuuze mama wamwe we yaliwo yabakolerako ku byebyo byonna byonna bye mbakoledde. Mbawadde amanya bayigiriza emirimu. Tolaba nti nombaagadde osinga mama wammwe. Noddaawo sebo nakyo ne kikunyiza ate njogedde ku mama w'okufa. Fukamira rero neyanze. Neyanza nnyo maama. Wangi? Tuyanza nnyo boss. Abo naategera tti bannange. Wano obeera buli kaseera oli wakujjukiza. Ye mu kibiina wali okola otya mu kibiina? Vic, ezo nazo n'ensonga z'oyogedde ku Spears tezingana mufumbiro. Kati ng'ekyobwavu. Sente bakola nkole tujja kukola. Ekyomwenge. Ekyomwenge si nsonga. Sola mukasolinga n'ava ku mwenge. Abasajja bangi bavudde ku mwenge n'abakazi. Abantu bava ku myenge. Kati ng'ekyemyaka gwe kyoyisa obukadde. Spears simulaba bukadde bwaliko. Just ndaba musajja akuze ebirowoozo. Gwe kennyini waŋŋamba nti nno mukuketere. Ate kaakati nkugamba ebyavuddeyo. Ate kaakati owooza muno oyagala mmufumbirwa. Kaakati ku byonna oyagala ki? Nze kye njagala okumanya. Spears ŋŋampasa n'anteeka mu maka ge anampa ekitiibwa nga mukyala we. Ekyokubiri tammenye mutima ng'abasajja abalala bazze bankola. Ekyokusatu obwenzi. Nze obwenzi bw'omusajja bunnuma. Era nemmanya bumanya nti yayenze mweguga emmeme n'ensindukira ne neegoga. Mba sikyagana mutunulako wadde eriiso. Oyogedde ku bwenzi. Bannange Spears mwenzi. Ate mu by'oŋŋambye ng'ekyobwenzi tokiŋŋambyeko otegedde otya nti mwenzi? Spears omutunula butunuzi ku maaso n'omanya nti nno mwenzi. Obwenzi bw'omusajja obulabira otya mu maaso? Omusajja omwenzi ayinza okutunuulira bw'ati mu mmunye mu maaso ati enkaliriza. Tatemya tamagamaga kutunulako bbali ogenda okulaba ng'azinga olulimi mu kamwa. Ogenda olaba ng'atandika olwetoolooza ati. Ekyo kyokka kikumala okulaba nti omusajja oyo mwenzi. Kyogamba Spears ebyo byonna abikola nnyo n'okusingawo. Vicky nze njagala mmale kuzuula. Nfune ensonga egobesa Spears mu mutima gwange ng'ensonga erabwako.
Gulorije totawaana twala byange goba embwa. Nyabo kali kayumba kaki kali ka bumi bwalagawo bwali bwa kojjawo yali agenda n'abutunda. Nakirungi namanyi nti muli baana ba mikisa mugamba buli kye mbaagaliza kyekola kyokka. Kati mbadde nteesa mugende mulongose kali akayumba gye mugenda okudda. Ate n'ennyumba mwe tubadde tusula ebadde ki? Ati mbadde musulamu nga nze nannyiniyo sinajja. Kati eno yange na mwami wange omugenda kudda eri. Naye boosi lwaki totusaasira n'otuyisa ng'abaana bo? Kati nyawe we n'abayisa ng'abange olwo be naazaala olaba ne mama wamwe teyabasaasira naafe olungi. Ddala tugenda kusula mu kayumba k'obumyu nga n'ennyumba yaffe weeri? Si kibi mugenda kudda eri mu kayumba k'obumyu ndaba mwe n'obumyu njawulo ziro. Yafa neyasika tewali njawulo. Kati bambi nebyokalongosa mu biveeko mpitaako genda osange munno mukime ebintu byammwe mubizeeri. Pitaako. Kulikayo kwa msipia. Mbuddeyo. Ejo wabadde ki? Tawakomyewo simu gikuba teriiko kugamba n'ensula omwo aneeralikiridde ennyumba njitya. Kakati olaba wasuzze oli mweraliikirivu nga nange gyendi ndi mweraliikirivu naye kwe kyavudde ku simu yaweddeko omuliro ate eri ekyalo gye twadde tugenze teri masannyalaze. Kakati ekirala olwokuba nze mbadde ndudde okugenda eri mu kyalo ewaffe kati bwe natuuse ningamba nedda kanambule ku batuuze nagenza okomawo mu motoka endisi ningamba wange obudde buzibye ningamba kiki ekinsita ndi waka nensula nkonkere ku makika kiri bigere Kale kulikayo. Anvuddeyo baaba. Taata ali atya? Taata talina buzibu ali bulungi. Kirungi otwalayo ddi ndi mulabeko. Ekyokutwalayo ne muze ne kenyini kyabuuza yaŋŋambye spears konzi wanzi taata oŋŋambye waleese omugole omuleeta ddi mulabe kugamba naye yennyini ayagala kola ki kulaba kati ate nawe oyagala mulabako so kati kye tugenda okukola kusaba bulamu tujja kufuna olunaku tugende akulabe nawe omulabe naye nga waka wali watya waka wali. Hello, Sebo. Jebaleko, Sebo. Vale, Sebo. Mbadde njagala okulabako. Olwaleero twogeremu naawe. Leero katikati. Bwe kiba kisoboka katikati. Ewaka ewange wennyini. Gye ngenda kati, gye ndi mu kugenda. Genda kunsangawo. Sebo. Bye, Sebo. Wai. Wanji. Nze abaana mbagambe badde eri. Ewa. Mukali akayumba. Awetini. Nze abaana nabakukwasizza. Kati gwamanyi kyoyagala bakole kye babalina okukola. Kati bw'oba bw'oti bw'osazeewo tikiina buzibu. Nti munange mbadde ntuddemu nga manyi onaagamba baana bo mbatulugunya. Sisobola kyogera ekyo. Kubanga nze nkimanyi bulungi nti abaana bano obaagaliza kisinga bulungi. Era kituufu. So kyensaba genda mu maaso n'obayiiyiza. Bayiiyize kuba kati gwolina balaga ekituufu. Kale nange nja kwongeramu amaanyi. Abaana tubatereeze. Kale batereeze bandi. Mpozi bankubidde essimu baneetaaga ku poliisi. Ate? Omanyi waliwo omuntu eyanziba kati ne mulupa ku poliisi kati kirabika bamukutte baagala ngende mulabe. Kale awo wandyanguye wandigenze kozi oli ayinza obaawo enguzi munange ate ne bamuta n'agenda. Wamajja enkoma okulwawo gye bakoma okuteesa n'omubbi n'abawa enguzi ne bamuta kati nyina kupapirira ngende mbalemese. Kituufu
kati kangende mbalemese kale twali buzibu kasita gwe oli waka era nze bwobeera waka manya buli kimu kiri kiki era nja kubeera nja kuma waka n'abaana baffe kale kale bambi kale naddamu kale ba kubako kasimu kale kale wankinyawo Spears wangamba ebigambo byo nendowooza nti nno wabijjidde ddala ku ndobo y'omutima gwo kwe nali mbijja nedda se ate lwaki nali nkutadde ku kigezo mu mukwano naye ekigezo wakigwa Viki jjukira gwe kennyini gwe waŋŋamba mu toyagala musajja muvuzi wa booda n'ogamba oyagala musajja nga wa mmotoka ekintu kye nakkiriza nange nengenda nenoonya omukazi omulala ali agwa mu kirasi yange era ne mufuna kati ate oŋŋamba otya mbuzimanyi naggwe ekigezo Spears tali musajja w'omu omusajja abeera wa bonna kyogamba gwe ekyo tokifuddeeko wadde nafuna munno nze kati sikirinaako buzibu wendi kati bwe kiba bwe kityo nga wooli era nga ekyo tokifuddeeko nange wendi tene saa zino wendi tugende nkulambuzeeko ewaka wange essaawa zino kakati ekintu tukikole bulungi nga bwe nkugambye nti nafuna munno kati kangende eka mbeeko engeri gye musiibulamu mulage nti sijja kukola ki sijja kusulayo kubanga ekyokulambula bulambuzi ewaka tekijja kukola makulu kangende musiibule nzije onambuza emisana ntegeere ennyumba bwefaanana buli kimu bwe kiri n'ekiro era nsule okiraba ekyo tekikola kijja kukola si kirungi ekyo kangende nkutegekere bulungi kale nzija weebale nnyo Hello? Eva gyebaliko? Ontegedde? Anti munanga abantu abamu bwe balinnya kiraasi n'emikwano bagikyusa naye oba obadde ennamba okyagirinanga kirungi. Kakati kubidde kugamba wano ewange ninawo omukolo gwa birthday yange. Nga nkukubidde kuyita. Saturday ya wiiki ejja. Naye kyenkusaba ojje n'emikwano gyo. N'emikwano gyo gigambe nagyo gijje n'emikwano gyagyo. Okusinga njagala abakazi n'abawala. Tambwira abasajja saagala. Kale mukwano naasanyuka okulaba. Eki? Address code nedda. Buli omu wa ddembe okwambala kyayagala. Kale mukwano naasanyuka okulaba. Bye. Kale. Kiki ogamba otya? Kiki nammwe lwaki munkubira amasimu ag'okumukumu baana mmwe? Baana mmwe ndi animunu ndabirira lulenzi lwaki temundekaamu n'akalufuna? Bannange Spears kulikayo. Nvuddeyo naye kitalo. Ate ebyayi? Bawasenga wange afudde. Ate nga bibi nnyo. Kitalo. Kubanga abadde musajja wabuvunaanyizibwa nnyo abadde ayamba nnyo. Ate nga bw'omanyi nti abadde musajja mu Katuliki. Ate nga yina abaana be bangi e Bulaaya. Kati olw'okuziika kwa ddi? Okuziika sinamanya. Naye kuyinza okuba okwenkya kubanga balina okulinda abaana be bakole kibatuuke. Kati kuyinza okubaawo enkya oba ennaku eziddako simanyi kituufu. Naye kakati nze nyina ogenda nsuleyo. Tekyetaaga genda wekka tugende ffenna. Ekyo kyekituufu naye ate kirimu obuzibu nti ennyumba twagiyingidde kiro tetunamanya security ya wano oba eri etya titune kyetumanyi tukyali bapya mu kitundu. Kati okuddira tuveewo tugende ffenna ku lumbe n'abaana bana tugende nabo ku lumbe olaba nga tekijja. Kati nze kyensaba gwe sigala nze ngende ku lumbe.
bwe ntuuka eri ng'okuzika kujja kulwawo okubeerawo nja kukubira akasimu tulabe kye tukola ate era bwe mba sikukubidde akasimu gwe manya bumanya leka tigwetaagisa kukola ki kugenda kale wekibawo ekityo tugende tutegekere ku kyokulya ogende ng'obudde bukyali kale ekyemisana kyo kibadde kiyidde muno kale kasooka enkiri oli otya siisi wange kyendi nange teeba Saturday kyekiriwo Saturday ya wiiki ejja kyekiriwo wabula weerabira bannange egenda ba birthday yange kyokka eyiyo nze sigyerabira kale nkusonyiye naye maama kubidde kuyita ku pate okwate obudde ojje n'emikwano gyo ebyokwambala kyoyagala kyoyambala bambi jangu n'emikwano gyo omukolo gunyuma abantu ate njagalako abantu abayimiridde tobimanyi kale sisi bayi kale kakati waiting abapolisi baŋŋambye omubbi yanziba bazudde ejjaali ali wala mawale kati ne baŋŋamba tulina ogendayo tusuleyo tumuswame tumukwate ekiro kati olwaleero sigenda sula wano era ngenda sula mu nnyumba nzekka genda sula muweka oba twandigenze ffenna okugenda ffenna tekisoboka tugenda kukola tugenda ku mirimu si byakwebaka byakusula nga tutunula nga tukola nawe byokugoba omubbi obimanyi wuuyo ne mubuka omwana wuuyo ne mubuka omufuleji ebyo naabisobola leka ngende tukwate omuntu naye kale empewo eba nnyingi ekiro tuyingira ofunayo ku kikooti ekyokuyingira okufuna kikooti nja kwambala kuzaaba poliisi ngenda kwambala kuzaaba poliisi ntewaberayo ebibo tizibaako naye bajja kumpa kuzaaba kubanga tulina okuba nga ffenna tulabika nga tuli ba poliisi muntu bwalaba bwati nga ffenna tuli mu uniform nga lowooza tuli ba poliisi jebaleko nnyabo kalisi nawe jebale kale nnyabo Vika ngambye oneetaaga Viki gwe gwansindikidde nnyabo yenze naye ng'oli wa kuno ku Namagongolo mbeera kuno ndi mutuuze wa kuno anti munange omanyi wano ninawo omukolo gwa birthday kati mbadde neetaaga omuntu agenda okuntambuliza kaadi ogende ng'omatiza abantu akulaga nti ye taasobole kubaawo ku mukolo totawanamuwa kaadi tekirina buzibu yasookanga babuuza onaabeerayo ndowooza wemba nzigaba nsooke neegireko eyange kuba nange njagala mbeere ku mukolo gwo kale ate gwe newe tatawana kuggyako kaadi kuba kati gwe olwedde oli muyite ate emirimu nina mingi nnyo woomala okuntambuliza kaadi nina n'emirimu emirala gyo njagala onnyambeko tekirina buzibu kale nze wendi kale kanzireete Antozi nzo badde twagala nzije sebadde manyi wabivuddeko Manyere Ekigeezo okigudde omulundi ogwokubiri. Sisobola kugambye ngenda kusiibula nkole kinkomewo. Kati okoze otya omusiibudde? Bulungi nnyo talina buzibu bonna era kitegedde. Kati kogujja era nze saagala nnyo kwogera bigambo bitaliiko obukakafu na bwino. Kati okulaga nti kituufu musibidde talina buzibu essimu eno giraba kanjijjeko kati obudde bwe nnina bubo saagala muntu yena kukuba ku simu atutawaanye bikibija kati kanjiteeke off obudde kati bwe nnina bubo sirina budde bwa muntu mulala yenna ne omuntu gwemmanje ne babaze okunsasula nategeera nti ndi wano najja nsasule sigenda kuva mu nyumba alina sasula ggo ekyo nnyini kyenjagala nali nayagala dde omusajja mpa obudde
bananga abasajja tebakyawa bakazi baabwe budde ali ku ssimu essimu nemmalira obudde ali mu kuseereza ali kuzi whatsapp bw'alaba omuntu bw'amagamaga bonna tebatereera amaaso gabali gati mu ngalo gamba ng'essimu emusingira omukazi ate nze siri type ezo kwegamba ndi ku muntu omutuufu n'okusingawo ku mutuufu kati n'essimu kenyini gwoba obeera kenyini njikwata kakati olaba kino ogenda kakasi kati olaba Viki tuba kuba bayimbi baba kita kolabo tuba kati nze naawe tugenda kola kolabo ate nga tukubye hit tugenda kuba hit nga buli kilabu gye bakuba nga gye bakuba kati olwaleero tugenda kola launch gye tugenda okukola teriiko bawagizi ffe bananyini launch ate ffe bawagizi kigwa leero kati tugende ku stage kwe kiba kigwera Hello? Gebaleko. Kale kakati waliwo ampadde namba y'essimu n'angamba nti mulina kampuni etegeka emikolo. Ku Saturday nina omukolo gwa birthday. Mbadde njagala gubakwasa. Byonna buli ky'omanya ekibeera ku mukolo gwa birthday omulungi. Kakati njagala kumanya zigenda beera sente meka. Naye naawe ezo sente nyingi nnyo nnyo olinga agenda otegeka omukolo gw'embaga. Naawe ezo sente nyingi nnyo toyinza zisaba munno. Nja kuwa amakati gaazo. Kale kati tukole tuti ebyokutimba ne sound system tubijjeko n'ebirala gwosigale ku bya lubuto okole ku mmere byakunywa ne cake ombulire zigenda ba sente mmeka abantu nayise bangi kale baliriro onzirire naye njagala onzirire mu bwangu kubanga ekyo njagala kimala olwaleero luno kale wali mukwano gwange wakiwambulako nesimu tokyankubirako mwana gwe tanani naye nga nakukola ki tewali okujjako nti nafuna omusajja gwe nali njagala kivola bambuze n'akasimu sikyasobola bintawaanya ebyo sikyagala masimu wamaana ofuna omusajja nafuna omusajja gwe nali njagala mukoleke maama nange yebale kunsabira nange nafuna omwami wafuna nafuna munnange kati kyoba okola ntwalayo ndabe gy'obeera ndabe ne bbaawo obuzibu bwetufunyemu nti kiri nti bba wange ngawe yamukubidde essimu nti yafiirirwa bbaawe yagenze kuziika taliiyo naye kati ng'owange wataliiyo kati tugende ewuwo ndabeyo ndabe ne ku bbaawo tekyandibadde kibi naye ne bba wange taliiyo ali mawale babayise mawale okwata omubbi kati tugumiikirize bakomawo bonna nga nkutwala ewange olabayo ng'olabako ne ku bba wange kati then naawe ontwala ewo ndabeyo ndabe ne ku bbaawo si kibi naye kyengenda okukola ngenda kujja ewuwo ndabe bbaawo naye ate naawe bw'ojje ne wange ng'ojja ne bbaawo nga naye alaba bba wange ekyo kirungi abasajja nabo okwemanya Feva ebbanga lyomaze ng'obuze mwana gwe kiteekwa okuba wafuna omusajja n'ofumbirwa n'agaana okuddamu okutambula munnange sifumbirwanga lwaki abasajja b'ennaku zino bakyayagala okuwasa abasajja baagala kumanya kimu we wakula ne bamala okulaba we wakula nga bakulekawo ate abasajja abaagala okuwasa baba baavu ate ng'abalala bayaayi
kati awo abasajja abagagga ng'obavaako ng'ofumbirwa omusajja omwavu nga munoonya mwenna obugagga. Nina ensonga bbiri lwaki saagala kufumbirwa musajja mwavu. Ze ziriwo ezo maama. Ensonga esooka, omusajja omwavu olumala omufumbirwa tayina. Mumala ozifuna akalibadde ng'akasiimo ko kusuulawo nga gwe tokyali grade ye ng'afuna abagenda otuula mu bintu byo. Ensonga ey'okubiri, omusajja omwavu tansikiriza mufumbirwa. We mulaba bwe nti neekanga. Newunya n'abakazi abafumbirwa abasajja abaavu. Nze mulaba ng'empologoma erina enjala ng'omusajja omwavu weebaka naye mu buliri. Sisobola kufumbirwa musajja mwavu.